municipality ne Mukono district we bafunye ekirowoozo ekyokutegekera wamu Women's Day. Kitera okunyiiza bannaffe abali ku parties endala nga bagamba buli lwe mutegeka emikolo bwe giti mugifuula ya kibiina ekiri mu buyinza. Kiruma bw'oba oli ku opposition naye ate bw'oba oli mu gavumenti ng'ekibiina kyowagira kyekiri mu gavumenti kinyuma era kisanyusa. Na bwekityo ntegeeza abantu bonna nti kasita mwakkiriza keeka gatherings West. Naye nze nga RDC ngamba ntya nti omulamwa gw'olwaleero gwa mukyala okumuselebratinga era nga twagala okumanya omukyala w'eggwanga atuuseewa wano mu Mukono nga district. Omukyala owa Mukono district n'omukyala owa Mukono municipality, omukyala owa amagombolole 18 agakola Mukono district okuli amagombolole 2 aga municipal afaanana atya olwaleero? Gwe omukyala wenna wogodde ali wano, omukyala ayambadde n'omasamasa n'oteekako ka lipstick n'ovaayo ng'oli outstanding nga honorable councillor, nga chairperson w'ekyalo, nga RDC, nga Ssaabasomesa Susan Sserunkuuma, nga Kaawo Liz Namanda n'abafaanana bwe batyo, nsigo ki gye musize mu bakyala gye muva? Era abakyala bano okubaselebratinga balabidde ku ki? Kye mubataddemu? Babeegombako ki? Muvaayo buzzi kubeera mu councils olw'ezo slots gavumenti ze yabawa oba okuselebratinga ekitiibwa ky'omukyala, naye ku kyalo kyo gy'ova olese oteeseteese otya omwana omuwala omukyala ow'enkya. Mu maka omwova twegombamu omuwala ow'okuwasa agenda okuba omukyala anyiyiridde mu kkubo wano naye nga waka omwami agamba mundeke Museveni atuunoonedde abakyala. Kisikiriza ki bakitaffe traditionally mu cultures zaffe abali mu Buganda nabali abatali mu Buganda ennongooseemu okumugamba nti twala omwana omuwala mu ssomero asome? Yeegombye eki? Kugwe Fatuma Nabitaka RDC wa Mukono n'enneeyisaayo ng'otambula ng'oyogera ng'okola emirimu n'awaka we baakuwasa. Kiki ekyo ekyenjawulo ku mukyala agenze mu ssomero, ku mukyala ali empowered akola gavumenti gy'empeereza ya NRM kye yateekawo, ekyenjawulo ku mulembe guli ogw'abaana abawala abatagenda n'omusomero? What is the difference? Olwaleero ye main aim etuleeta okuselebratinga. Tetuselebratinga beauty, no. Tetuselebratinga kubanga tutudde mu office, no. We are celebrating the impact. Tuselebratinga ebirungi ebivudde mu bakyala abaava emanju, ebirungi ebivudde mu bakyala abali mu bukulembeze, oba bwa kika, oba bwa nnono, oba bwa nsi, oba bwa church. Nga bwe ndaba maama Sewanyana, bwe ndaba maama Rwandasa, bwe ndaba Amina Nakadama n'abalinga abo. Tulwana naffe okufuna ku bifo ebitannagenda mu bakyala. Neebaza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nti mbadde nga kinnuma nga abakyala kati tulina Kayima mukyala n'abalala. Neebaza Pulezidenti ankozesa nti Vice President mukyala, Prime Minister mukyala, majority of the ministers bakyala, ba RDCs bakyala, ba assistant RDCs bakyala. What is the impact from that number? Kubanga tugenda gamba nti analysis from 1985 emabega emyaka 40, analysis from 1986 mu maaso emyaka gye tuliko, abakyala lulinga tebannajja mu leadership bakola ki? Ensi yali efaanana etya?
olwaleero from 1986 nga tufunye ba Dr. Specioza Wandera Kazibwe, tufunye ba Rebecca Kadaga, tufunye ba Aneta Among n'abalala. Omukyala atambudde atya. It's not Nuupu Oye, it's not NRM Oye, it's not a DP. No, ffe ng'abakyala tukoze ki? Tucelebratinga namba z'abakyala eziri mu palamenti, ebiteeso byaffe nga bannamukono mu bakyala biri ludda wa? Tutuula ddi ne tugamba nti twagala omwana omuwala ow'emukono? Kumanve eziri embalala tufunemu ekola pads, naye nga factory eno okuzza mu bantu egabira amasomero gaffe aga UPE ne use pads per each beginning of term. Tukuumire abaana baffe abawala mu masomero. Tulese programs ki ku ssente gavumenti zeegaba eza YLP eza UWEP. Tulinayo ebibiina ba CDOs bye batutegekedde ne mu machines obutono okuyigiriza abaana baffe abawala mu masomero okwekolera pads kibayambe okubakuumira mu masomero. So are we celebrating omukyala wa Uganda? Ffe abali mu leadership n'aba gye tulina tuyambye abatali mu leadership positions okubaako we batuuka? Oba twagala for God and my stomach? Because tulwanira ebifo bino era twagala ffenna okubeera nga tuli same. But what is your impact mu jurisdiction ekulonda? What is your impact mu kifo mw'otudde? Tunoonya emirimu, twagala abaana baffe abawala bagifune kubanga bagitwayire betusomesezza. And they are just going to, they are emphasizing what's going to happen in this group.